kiki ekireetedde abasajja ekyanzi gino okwekyawa ennyo okugamba nti nedda ekimala tugendere eddala kuki musaayi waliwo ensonga lwaki mulimu abakyala abagezi ng'ajja kubaliga naye embeera y'ewaka esigale nga nnungi omusajja amuwa ekitiibwa amukolera byalina omukolera naye nga ye mutima akimanyi nti oli omwana owokusatu si waki si wa musajja naye don't second that so to me nze ndaba DNA erina okukolebwa omukazi n'omusajja both a woman and a man olwensonga oyinza ogikolera ku mwana bamumusiba so ne mama oyinza ogenda omumereza mama omukolako DNA nga naye omwana naye nga si wuwe mwana asigala mu bbanga kugamba kiri so broad ti n'omusajja okikola olina okuba nga weetegese for the repercussion nga bw'ogenda okwekebeza HIV waliyo positive neki negative kwezo ansebire n'ofunako ki kati bw'osalawo n'ogamba nti ngenda kukola DNA olina okuba nga oli sure. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 oba noti 7 8 29 52 kale tuba tuyingiddewo mu kutugudu talent kwe tusinza okuba nga tukuweereza nze Sonko Muhammad kola ne enjogalo wano ku kamera tugayegayemu ku nsonga ezimu ez'enjalo zitambula mu ggwanga lyaffe erya Uganda. DNA etabuse abayimbi abajja nga bali bwereere nga sumbusa ino ogiraba weeti kungulu ng'eviiridde eddala abaana basikirizibwa okagala ogikwatako balabeeyo gye balaba eya Wininwaji eya Spice Diana eya Vink ey'abantu bwe batefaanagana n'ez'abalala beba piica oba eyina enjawulo baana basomberero zikwata ate abayimbi abamu batabuka bagezaako bakuba migere kitegedde bingi munamaliyo munnaffe Keys Kawalya Lord Keys yafulumya eggwanga erya Uganda ne yeeyongerayo twazeemu omulaba nga ne Baflavia bakapalaga baani bali eyo yafulumya eggwanga agenda ate abeere nga yiye ekiddako abantu babeera mu celebrity life abalaba ne mbeegombe ne mugamba oyamala buli kiwala kyayagala kyajooga sente afuna nnyingi naye nga ekiri ewe muganda wange kitokota nga si kyangu ndina muganda wange wane n'ogamba otya soko abantu ddemu ababulira erinnya amannya nze Joram Musekidde naye nga neesimye nnyo okubeera ku mukutu guno okubaweereza okubatuusaako mwenna gye muli gyonna gye musinziira abali ebweru w'eggwanga abali mu Uganda abali Abu Dhabi America wonna gyonna gye musinzidde mwenna tubeebaza okuba nga mutwala obudde bwammwe ne mugira ne mutulaba ki kye tuzzaako naki naye nga mu byonna twebaza Mukama Katonda obbakuuma n'okusigala nga mutukyatulaba tulabe ekiddako. Kale samaze obbakonako mwenna mu kutumira okwenjawulo ntumira ku Madam Coleman ogamba otya eyo senga omubwati gwe nafuna ku mutimbagana ali omubwati nyongera okujjukiza ba Betty's Touch and Beauty Studio abasangibwa obuloba ku nsonga y'okunyirira ebyokwebyula kusayiringa nviiri kupangisa gomasi wekwata Betty's Touch and Beauty Studio Suplex Gym esangibwa bweyogerera awo bweyagadde okusala omubiri buli lwa mukaaga tuvaayo ne bbutuka ngalawo mulimu wakugwa amaanyi buli ku makya wali badde ojjabuze mu bbutuka mu mutwalo just wagu ng'ogenda ng'okola dduyiro buli lwa mukaaga ku makya saa 12 wali badde wakidde eddano olumba ali ku Suplex Gym awo tuva tulumba wali tumana tukola ki ne tudda akoma mu ggwanga lyaffe erya Uganda tambula naffe bw'oba otambudde naffe tulina ka percentage ke tufissa ne katuyamba kulaba nga tutuukirira bannaffe abali mu bwetaavu era tulina gwe twatambuzaayo tugenda mujalabe era nga stories nga zeeyongera okuba nga tukola ki nga tuzitambuza bulungi twafunamuko obuzibu n'ebyuma byaffe ebimu ebikola bimu nga byafunamu obuzibu bifa bimu ebikola bitani tugeza kulaba nga tudda mu kazannyo kale omukulu Joram oyinayo omwana ng'osoose kuseka ekibuuzo kyamaanyi nnyo ekyo ekibuuzo kyamaanyi nnyo kyamaanyi okizeemu ebyo ebyamaanyi tobiddamu kyamaanyi nnyo kiwanvu nnyo DNA ezitabuse ng'ebagamba omusajja tebamubalira nzaalo so oyinza obba nga olinayo baana ekyo tukirekaawo DNA ezitabuse tulaba zaawula omukwano gwa maama ne taata zaawula omukwano ogubadde ogwa kuba bane bamala okugamba nti oyo omwana siwo ngubadde omwagala nnyo otandika okumulaba ng'ekiyingiringiri ng'omulaba ng'akabato olaba nga ayagala okukanga naye nga mwana nate ng'obuzibu tebuba ku mwana buba ku
obuzibu si bwa mwana naye oyabika n'olyanga n'omwana akutamiddewo ati kikinganga kukwata mukazi mu bwenzi wali omuntu gwe bakebedde ku DNA ne bagamba omwana siwo nasigala nga amwagala nga bwabadde amwagala gusalika kuba tosobola kukwata mwagalwa awo biti musajja oba mukazi mu bwenzi n'osigala ng'omwagala kyekimu anti gwe agambye nti omwana aba tabiriimu omwana atabiriimu naye omuntu nga bakebedde DNA nga omwana tugezala emyaka nga 8 asomye paka nga P3 nga ne maama balongosa mulongosa obukadde nga busatu obwa sente ne bugenda omwana okumulabirira abadde aweze omwezi n'alwala simanyi miizo simanyi senyiga simanyi kamunguluze bwe bityo n'akubonyaabonya myaka nga 7 ne webbiriza n'omutwala mu ddwaliro nga ne maama tamanyi bodda laavo ye esigalawo nga yeemu eyo kweri era gw'olabika nga ekisigala kyekimu tuli bantu emitima egyaffe si gya byuma gimenyeka nate ne tuddamu ne kati tugizimba gyabikana bwabisiwe pya naye nga tetunnagenda wala DNA ekutte wansi ne waggulu naye mu nsi ezimu DNA yatuuka dda Nigeria DNA yatuuka dda South Africa DNA yatuuka dda wano e Uganda simanyi waki kisize neki ebaddewo sinti tebaddewo ebaddewo Uganda ebaddewo naye jaswa kuba nti kale yageza ate nefuna hype yaki y'amaanyi kati njagala ne tusooka ne tutandika naye eri mu ssente nga meka DNA kati bagiza ku mitwalo 5 ne bagisala kati abamu bagikoya ddala paka ku 3 kwa 25 nenga byaddala byaddala obumu temuyinza kukola nsobi ne bukyankalanya abantu ebima biyiza okugira okuwunga nga biri mu weekend ne mumulowooza nti byakoze so kati eyo nanga tetunnagenda wala njagala ne tusooka tutunulira kuba buli kintu gye kiba kigize wekijja ne kibaawo ne kireeta nnyo ebbugumu lingi wabaawo cause DNA waki omuntu wandikoze DNA ki ekireetera omusajja okwagala okukola DNA ku baana kuteeka kasa mukazi we akazi benzi nkuzeemu ekisooka yongerezaako naye ate eri erudda DNA nandyagadde ekolebwe across board nti omukazi n'omusajja bonna bakole DNA batya omusajja anasobola okusiba omukazi omwana tulina scenarios bamaama baffe bano ebaba bazaala abaana babakyusa basobola okukyusa omwana so mu ddwaliro ne bamubba ne bamuwa taliwe naki mukazi wattu yajjewo yekakasa omwana wo naki gwate ogenda okebera nga siwo nekikolaki ebyaddala teyabaliga era nga ye mukazi wattu yebunya n'okwewunya nagana naye olinga agamba nti mukuzaala bataata mubeerewo nga basawo akaana kaveeyo kabaka bwoti ogaye kano keekani nedda ate tosobola kafulume bwe kati kasoosa mutwe magulu omwana wazaalibwa bwati amukebere DNA oba wakebera DNA nga bukyali okay baziteeko nga requirements nti omukyala wabeera azaala gloves zirina okubaawo so omukyala wabeera azaala owwo 5 gakubeemu olufuluma bwati waba siwo mwawukanira awo gavumenti kino ekireno kiyingiramu neteekawo entoto nesala neraba tukikoze tutya tugize tutya naye ate nga bino ebintu bivudde dda njagala tutunuulire manyi wano abasajja tubulali abasajja tukyabawa nnyo ekitiibwa tutuwulira akayimba ka Paulo Kafeero Bulandina ndi bakooya netuwulira waliwo akayimba k'omukulu omugenzi Amani Basudde kayimba konkerabidde taito naye naye akiyimbako ekyabaana mu story ya Paulo Kafeero tulaba yabiyimbyeko nga babeewo ekitawuluzi bivudde dda naye kati obuzibu tusinza okufuna what is the main cause kyekireetedde abasajja ekyanzi lino okwekyawo ennyo okugamba nti nedda ekimala tugendere eddala kuki musaayi waliwo ensonga lwaki mulimu abakyala abagezi nga ajja kubaliga naye embeera yewaka esigale nga nnungi omusajja amuwa ekitiibwa amukolera byalina omukolera naye nga ye mutima akimanyi toli omwana owokusatu si wa musajja naye buli omukazi bulimu ebigambo fe abasajja mukama yatona nti omukazi ayinza okugamba ekigambo n'okiteeka mu mutima ye nalowooza wakivuddeko gwe n'okiteeka mu mutima n'ogana naye ayogedde ekigambo kino nokirowoolezaako enakunganya nga mukyankalanyeemu awo nga mukyankalanyeemu abakazi balina embeera nti muyombamu biki abaana sina babo ebikoze bitya ye gwe olina amaanyi agazaala omusajja atandika ogenda naye kivudde kuki nga nange nsimalaako yali angololera engoye takyazingololera yali atabula akacyayi takyakatabula bikoze bitya wowulira ne story waliwo omwami ono ow'emukono eyakola DNA ku muwala we bambi embeera nemutabukako wowulira story eyo omwami mwerabidde namusiibula omwana namusiibula maziga ag'ekitalo wowulira story ye era omukyala ndaba omukyala embeera ye yagituusa atandise omunyooma atandise
otandika oteekawo embeera ereetera omusajja okutandika okweraliikirira n'abaana baalina kitandikira ku mukazi naye osanga omukazi omugezi asobola okubaliga ate n'awera ddala musajja w'ekitiibwa omusajja onaatandika ddi okubuusabuusa amanyati amaanyi g'esajja togalina naye ke kamogo kebira byonna oli kiriya kati kaŋŋende eri omusajja alina propere y'amaanyi agikubbe njiwulire wano nkome ekintu kitambule ate tukisekendinga we don't second that so to me is ndaba DNA erina okukolebwa omukazi n'omusajja both a woman and a man olwensonga oyinza ogikolera ku mwana bamumusiba so ne mama oyinza ogenda omumereza mamukolako DNA nga naye omwana naye nga si wuwe mwana asigala mu bbanga kugamba kiri so broad tino omusajja okikola olina okuba nga weetegese for the repercussion nga bwogenda okwekebeza HIV waliyo positive neki negative kwezo ansebire olina ofunako ki kati bw'osalawo nogamba nti ngenda kukola DNA olina okuba nga oli sure nti ku positive ne negative olina okufunako eki buli ekijja kyetegekere ate gyova negyobugenda n'oba ofunye nti omwana wuwo nekikakasa nti wuwo era bwawaba embeera tesobola kuddamu kuba yeemu omwana abadde omwekengera ate naddala nga omwana mukulu tubulaba I suggest DNA ekolebenga date of birth omwana yakazaalibwa mukole DNA gavumenti awina kiyingira mweteekeyo ebyuma ekyo kive mu ddiiro naye buli omwana bw'anaakula myaka 10, 15, myaka 2, myaka 3 byali nolabira ddala waliwo omwana gwe baagiraawo gwe bajjako ebyobusika ne bamuggyako olubugo nga kitawe yali afudde naki mwana omuto baby ya naye nga really kati weebuuza ono omwana addawa impact ono mwana mama naye yalabira ddala nga ali confused ngalabira ddala omusajja woono omwana w'oyo omusajja kati mama naye olina otekinga initiative bw'obanga gwe oli mukyala nga wekakasa nti ono omwana woono omusajja naye dini energy nezifuluma nga zigamba si wuwe kyobulaba erudda nandigize neŋŋamba dini omuntu obuli wakola dini result tozikolera hano Uganda okujjako ng'ogenda kukola express wali express ne bakateeka mwana ne kalagirawo wali musaawa ezi nga mutudde wali nga kiggwa naye oba bukimanyi nti ogenda kugendera ku byakulinda bbanga weeks 2 musooke mubiwe kola DNA nga muziweereza bweru if not kola use various laboratories wante wali kyuma kikigira babiweereza buli waggwanga ebimawe ebiri wano ku internal affairs bakikolako naki webiri awo webiri so kati erudda nze ndaba omuntu oba wakola DNA kola various tests use various laboratories tokola laboratory emu bane milioni zo nnyo okole bane milioni zo 2 okole bijeni ennya obo kiyingira kiyingire ng'okimanyi nti ne bw'osanga omusajja erudda kizibu nnyo okulabirira omwana atali wuwo kizibu nnyo okulabirira omwana atali wuwo kuba okera ku makya enkuba nekkuba n'okula byokola ne weerekereza okimanyi nti gwe ne bootera naye nga byewaka balidde bagamba oli musajja kituufu naye babasanga nga baayo nate basanga nga bawuya nakyo bagamba oli musajja kikaaki kimulaba ate erudda weeshifutinga ndaba nga this is a target on men kwa gye buva nebugenda omusajja gwakalubirizibwa gwalabirira gwakola ki era ne pressure zikuba ggwe alisa zizenga omwana wa neighbor so kati erudda abasajja nze ndaba batutadde nnyo mu sport eyo nate nafu kiyingire erudda si sekendinga okebeza abaana tubakebere DNA omusajja ndibadde naawe waki omukazi agaana okukebeza omwana nga teyakimanyi nti abaana babo kati bakola babbawo babbe maama tabeerawo omwana obanga weina gwomututteko out anti buli wenkugamba webanga oli ne girlfriend wo nakusaba essimu yo nagamba mpa ku ssimu yo nogikweka nogiremera that means there's something you're hiding oba ye naakola ekyo ogambe nogamba kiriaka mulimu ekitakola lwaki ngambye ku makya mbadde ku live ne anti kaduuka nanga akatigo kankweya amagezi gali gamu deni esooka ogimanyi nti ye gwolina mukazi wewaka mubeerawo omulundi gw'omugamba empa essimu yo buwi bwagigaaniranga deni esooka yeeyo totanagenda ku ndala ofulumya maya nti omwana ayinza obba si wuwo aji musabe nga teyeetegese bibeera ne girlfriend omuwumuddemu omukozi ebitya abruptly amugambe mpa ku ssimu yo olabe ate just a phone awo omanya ebirimu bingi akwasaganya Masaka we mubende wonna ekoyima yonna akola akwasaganyaayo so waki omukyala ebagamba nti tolabana ku DNA why do you resist
ate nga DNA ekyandibadde nakyangu nnyo for security reasons government esobola okukola DNA kuffeffenna ng'erina DNA center for security reasons. Naye gwe okisemba abantu bakole DNA oba tokkanya nakyo? Nkisemba bulungi nnyo ndi musajja ssebo. Abantu bakole DNA. Bakole DNA. Abantu abasembe ekintu bakole DNA bakugamba before kugamba nti okebeza abaana bo DNA kyole badde osooka okukola waliwo abakyogedde twabadde bakyogedde mu ngeri ya comedy nezina kipiikinze munadde tune kiko bagambye sooka okwate mukyalawo agenda akola DNA ku taata we olwensi oyinza obbengi tegiwazigaba wakyamu obanga oteekateeka ogendayo okwanjula sooka oteekemu ataano mukyalawo n'ojja ogenda okugaba ente wakakasente ogenda ozigaba watuufu but at the end oyinza ozigaba noba ate nga olina ozigabira omulala ozigaba wakyamu ate wazigabayo tewazigabayo oba wazigabayo oba nazibasaba kakasa nti bwebazadde be batuufu era bwe yayanjudde wiiki ewedde genda okikola ba tebannabaddayo kimeye ente ezo wasabe ebintu bakyegedde mu ngeri yakola nze nakipiikinze olw'ensonga oyinza okwagala okuwalirira okulaba omwana wuwo omukyala teyamukusiiba busibi nti omwana wa neiba naye nga naye mwennyini bakusiba busibi gy'oli ewa kitaawo g'oyita kitaawo okitegedde bulungi nnyo sooka gwe mwennyini weetandikireko weekoleko DNA ogikoline ku kitaawo kakase nti yeggwe bw'otaba yeggwe mama obuuze nti ndagayo taata omulala naye mumukoleko n'omulala paka ninazuula omutu. Nina ekintu kyetunuulira wano bannayuganda bo nga bo babadde mu mbeera ezikakamu ng'ayagala yagenda n'ekyo ekireetedde Sonko ozaala abaana n'okula n'ogaawo ngenze Bulaaya kola ssente naki obalese wano e Uganda bw'otuuka eyo n'ofuna passport n'ofuna empapula oteekako famire eyo oba osobola ogikola ki ogitwala naye ziri ensi z'ebweru ziba zetaaga betaaga okukakasa nti bano abaana babo b'oleeta so they do what? Bagikola DNA. They do DNA. Sio nga 5 minutes trying mazo funa obutuuze. Ovudde wano. Bagala kasanti choleta chichoto leta ba neighbor. Toleta ba neighbor. Era ku internal affairs kati filimu wesizo okuviira ddala awo. Ku internal affairs. Internal affairs filimu evudde awo. Anti ogenda okkeberanga abaana si babo. Ngo bujolowooza bagenda otekamu. Bagamba kalimi kaganyo kona. Kaganyo. Okoze endala kaganyo. Awo wasizo agamba isitegeeza abaana bujo siki. Si bange. Mama mwana kati labo batenga mama mwana go wasosa yure dalieri. Mama mwana bayawomba. Baba wakumuza. Oba wakumutugirayo musule mukasasi. Byonna okubyewala omwana akolebe DNA nga yakazaalibwa. Kwa zendabya ddala omwana wasooka emyaka 15 kwabiri. Ekyo bwe kigaana temukoleranga ddala. Kireke. Muveeko kive muleme funa ntondo gamba nti mukakitawo yakuloga. Kireke. Kuba tenerudda n'abasajja etayirudda nga tugamba tenerudda mulimu abasajja abagala okwegaana abaana. Batya ayina mukyala we maka n'abawujja ayina badeddeza. Ayinayo bwana nga 3-4. Agaba abamujino abaana si bange naye nga bambi abalaba abandi abeebakako naye ng'edda ayina omukyala maka. Kati bakazi batu bali eno bagira muno mwana wo si wange si wange so DNA then comes in. Okakasa. You know scenario where so in other words DNA no kolebwa. Ne effects olina okubanga weetegese. Wakajja okulaba omusajja ane Luwero yatemya abaana. Yadde nga azudde si babe. N'atema ne mama abaana n'abatemeramu DNA. Omusajja w'emikono wamulaba. Naye akogga musajja atunaggwayo. DNA. Family zisasise. DNA. Kati n'obuzibu obulala abakazi. Omanyi owegendereza edda nyaka tutukowe flashback edda mirumbe gy'abajjajjaffe abakazi twamanyanga nti mukazi yabeeranga kimuli kyawaka era omukazi newe yasobyanga n'omukazi newe yasobyanga n'azaala ebweru omwami we yakitegeeranga yakiteekinganga ng'akibikkirira naki omwana ne bamuleeta ne bamukuzanga owaabwe naki naye kati tuli mu mulembe gwa emancipation nti omwenkanonkano gw'abasajja n'abakazi kati abakazi balaba benkana n'abasajja. If you realize of late kiri fashionable omukazi okuba n'abaana nga 6 naye ng'agamba ono taata wooli ono taata we yooli taata we yooli kati in that concept kati omulabo yakiriro yagenda mu bwenzo in that concept yobola bakiriro yebino yagenda mu bwenzo naye mu
in that concept bwebuzibu nebuva omukazi ajja kugamba ekigambo lwaki ate balina omuze ennaku zino omukazi akimanyi tosobola mukwatako ajja kugamba ekigambo nga ngaya nankola ki so women of nowadays but they feel tinabo balinga basajja omusajja kyakola nange nsobola okikola oba nsobola okubeera n'abakazi be bana nange nsobola n'abasajja bange bana anti omu wakufunisa olubuto ogenda okugera tolutuuse ogenda olaba tata w'omwana tomwekakasana kyate omusibye omuki omuntu omulala abasajja take the initiative to do the what the DNA kwakati eri twavaayo twalowolezanga bamaama baffe baali bakyala babaka bikina bitibyo twavaayo omukazi akedde genda kukola naawe wakedde genda kukola bikoze biti mwena mukomafuna lwa bosi we buli omu akomawo gyali bikoze bitya buli omu ali bibye andi kakankuwa example ku bosi wo oba oyagala nti anafuga amaka ku bosi wo nange nondako kimu nedda asooka okkuba essimu ani asooka ogikwata okimanyi tosobola okubeera ku ssimu bosi wa mukyalawo nakugamba sooka olindeko bosi ankubira takugamba na bosi ankubira sooka olindeko oba mbadde ndi wano mukajjamu biki nayogera ne bosi naye tegoba okimanyi nti wabanga ayogera ne bosi we gwe n'okuba essimu tasobola gijjako asooka nasigala ne bosi ng'ayogera so bosi yandibanga takomye kuba bosi yekka bosi wa byansimba era bosi byonna nga yabibosinga byonna nga yabibosinga erudda kyoba DNA is so crucial so crucial but at the date of birth bwekibanga kisukkawo after date of birth mukireke temukiddako ekyo mukole eki mukireke kasita omwana asooka emyaka 15 kwabiri labirira abaana mukama yalimanya kyalikuwa enkuba nerabika ng'eringa etusazeeko wano naye bantu tujja bbanga tujjanga tulabe ng'ekigendo bbanga tukwasaganyamu ensonga zino naye gwali egenda mu comment section yawo DNA ekolebwe oba nedda kyemanya abakazi tebawagira nnyo DNA tebanaye bebajofuniramu tebamanyi kibagenda kukola ki already ye abazadde omwana musajja tayinza musiba naye teyekakasa naye agenda akola DNA yakakase nti oba maama wange maama yange aba mukika kituufu waliwo mukyala mmamba nga ndi wangabi waliwo n'omuyimbi ono omwana muto yani ono omuwala Felista waliwo interview maama eji yaliko nagamba oba mwagala kakasa nze maama we omutuufu erudda maama naye okugamba nti oba mwagala kakasa nti nze maama we kisoboka mugende mukeweze DNA okitegeera koza abaana babakyusa nga they switch so omukyala naawe gyoli eyo soka okola n'ocheki nga n'omanya so baawo adde agenda okugira okay nga naawe omanyi kuba bayinza okukwata naaweya ate mukyala naakebera atya omusajja anagumugyako atya no akasenti bannaayi nali simanyi oba musa oba aizaaka simanyi oba musa kansoke nange nkyekeberere ana omusaya anagufuna atya kibaita nti okiba kikulidde omukazi yenna alina obudde bungi okusalawo omwana omuzaala oba nedda okusinza ku mulembe gwe tuliko myezi 9 wafunira olubuto asobola okumira zi contraceptive pills asobola bingi so watukira okuza olubuto sisuubira oba kiba kimuyiseeko buki aba asazeewo tibaliwo ne option watuuka wadde tekiba kirungi nnyo yadde era sikiwagira naye abamu atuuka esaala n'agamba wadde lwa myezi 3 ena kandukole ki kandujemu kamutte kamutuge musole mu kabuyonjo naye nga ewasalirawo nagaa kamuzaale kisegeeza aba akoze eki aba asazeewo egibbanga eryo naye kyemanya abakazi gye bali batamanyi nti ddala olubuto lwa musa oba lwa Isaac ona bamupiica ku lunaku lweru bangi n'atamanyi ani egye yasinga okulyabya kidda gy'oli waki weegabangula bwotyo ng'omwana omuwala abawala nga abayinza obayaga nnyo mupiiki aga abaira balina kasagazi obanga bonna abaga ate bona bamumise ku lunaku lumu abavukanga bana anti njagala olowooze nga kino nti bwe mba nkola ekintu leero ndi wa myaka 2 naye mmanya myaka 5 nja kuba kwa 25 naye buli lwa mukaaga wabaawo boot camp so abantu abali around Bweyogerere Kireka kumpi ne Nambole abantu abasula Ebukasa Namanve Kirinnya Kireku awo nawo n'okwetooloola awo buli lwa mukaaga wabaawo boot camp ojja obaka akasente katintini nkosasula ekyalina ku promotion right now nojja n'okola omubiri okuva ku makya ssaawa 12 buli lwa mukaaga bujja n'ojoyininga wani nojja kubanga olaba ekinaaba kitambula nga kigenda mu maaso osala omubiri webeere fiiti webeere ng'oli wa mulembe nnyo nyini ddala.
Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yiteeza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 724 oba noti 78 29 52 155.